Video eno gye kusobola okubanga ate kutuukako nkubuuzizaako yenze muzzukulu wa Kisolo Martin Kimba wakwagaliza byonjagaliza tuli mu nnaku nkulu zayingidde dda tutandise kasatandika gino emyezi omanya nti ate embeera bwetyo bwesobola okubanga etambula njagala okujjukiza bannaffe mwenna nga oyagala okugula ettaka oyagala okugula poloti oyagala okubaako kyeweeteekerateekera olina akadde ka ssente obukadde 2 3 4 5 6 totangatanga tonoonya nnyo genda bannaffe aba Dream Estate Developers abo nno be basinga mu kutunda ebintu by'ettaka abe basinga ku miliyoni 2.5 miliyoni 2 osobola okufuna polotiyo n'osobola okwejja mu muzigo n'osobola okuva mu mbeera embi oba oli wa bodaboda oli wa mukatale oli wa saluni oli wa taxi kwata miliyoni 2 then esigadde ojja kuba wampolampola balina poloti ekasaayi balina poloti enakagere balina poloti ekiyunga balina poloti eddundu balina ekalaji balina enamakomo balina enakifuma balina wangi nyonyo naye okumanya ebisingawo genda ku ofisi zaabwe wali ebukeerere ku katale oba kubira ttone ku namba z'essimu eziyita wansi eza Dream Estate Developers osobola okubanga ate oyogera nabo balabe ku nsonga y'okubanga ate bakufunira awo osobola okubanga obeera ku kibanja mpola bitundu 4 ku buli 10 kaso biteekayo baba kuwa poloti naawe n'osobola okufuuka landlord ng'okozesa akatono koina nyongera okujjukiza gwe munaffe ayagala ebintu by'okusanyukamu nti Uncle Taxi wali ku Taxi Club Nansana ne ku Taxi Club weeyogerere agamba nti yamaze okuteekateeka ennaku enkulu abayimbi be bali comedy wali buli kimu ekiri bw'obanga gwe oyagala kubaako ngeri gy'osanyukamu ne mukyala n'abaana na buli omu genda ku Taxi Club Nansana agwo omuntu w'e Nansana omuntu w'e Wakiso omuntu w'e Kayunga omuntu wekatooke omuntu eriye zonna genda ku Taxi Club Nansana okulira na police osobola okubanga ate osanyukamuko oba gwe oli waabwe yogerere Namboole Kire ku Kito Nsawo Buto n'ebirala genda ku Taxi Club mu bitundu bweyogererawo ng'ova wali wansi mu Namboole mu ssaawe ng'obalamiriza oyambuka mu bweyogerere town Taxi Club osobola okugirabaawo eri ku mukono ogwa ddyo obanga ate ogenda mu bitundu by'emukono ate oba ova mukono eri ku mukono ogwa kkono awo ennyini bweyogerere kale leero tukomyewo na nsonga ndala tukomyewo na nsonga za bufere tukomyewo na nsonga za bubbi gwe nina wano alina ensonga ze bamubaka emmotoka ye wayita emyaka nga 5 addamu n'agizuula aba ali ku kkubo erimu ng'atambula mu Kampala nga bwana atunyonnyola emmotoka ye agiraba bamala okulaba emmotoka ye agenda ku poliisi alipootinga nti emmotoka yange eyambulako nina weegisanze emmotoka bagikwata kati obufere buli luddawa emmotoka eriwa ani yabba emmotoka yali bagimbako emyaka emeka naye kyomanya emyaka 5 ng'emmotoka ye bagibba kwe kugizuula olunaku oba mu nnaku zose tulimu sebo sooka obuze ku balabi omukutu guno ogwa Kimbo updates abatulaba mbalamusiza amannya nze Setimba George mbeera Masajja Okay, Setimba George abeera Masajja bw'oba olabye emboozi eno senkusaba ekintu kimu subscribinga ate omala okusubscribinga osharinge okommentinge olikinge obeeko ne gwogiweereza tusobole okubanga twetereza ffe bennyini tusobole okubanga tugoba obufere mu ggwanga laffe erya Uganda mwami Setimba sooka otunyonyere ku nsonga z'emmotoka yo mmotoka ekubulako actually tutandikire ku mmotoka bali mmotoka kikaaki emmotoka Ipsam UAS 3.2 stroke R Ipsam 3.2 stroke R yali ku S mwaka kyogo 2015 mwezi gw'omwenda mwekubulirako mwogigulira mwenjigulira kitegeeza 2015 mwezi gw'omwenda ono 2022 mwezi gwa 11 kitegeeza gy'emyaka 7 egikutte gy'emyaka 7 ng'emmotoka yakubulako okay emmotoka eno wagigulawa nagigula omwami bamuyita Dani Bukenya Moses Makindi wagigula mu bondi wagigula ku muntu bwambi Bukenya nagigula mu bondi nakati era weeri ekyatunda mmotoka bondi ekyaliwo Makindi bagitawete bondi nanyino ye Dani Bukenya Moses era ugamba Dani mutani wakatayira era weeri bw'oyita ku military nga ku state council kwennyini ku KCC Gomla ya KCC bondi eri awo nagula emmotoka eyo okay era ne Dani waali
So kati emotoka eyo yali mpya oba yali second hand? Emotoka yali second hand. Ne Dani yali agiguze. Ku baami abalala babiri abaali bagimuleetedde. Yasooka ogigula mu bondi. Bamuyita Ndaye. Ndaye n'agiguza Kaamu. Kaamu n'agireeta ne bakola bata ne Dani. Dani n'amwamu empisamu enjeru yono n'amuwa eya bbulu. Ekitegeeza eyasooka okugula emmotoka gwe bayitanga Ndaye. Ndaye teyagula mmotoka ya bbulu. Yagula ya bbulu. Ye yagula ya bbulu. Eyasooka ddala ng'agula emmotoka eyo bamuyita Ndaye. Eno ye kaadi yayo. Ndaye wuuno ono signature Abudu Ndaye kantu Uganda Kigulu akaunte then Kigulu omusajja w'Ebusoga ndaba yeno kaadi ya Ndaye yasookera ddala baaya yagigula wa Ndaye yagigula mu bondi bondi etaokwa kwerioko registered number ye number plate zezo UAS 320R yagigula yenge ennaku z'omwezi 9 omwezi gw'omunaana 2014 n'agivugamu kati ono agiguzaani nendaga muntu ye yiino eno yendaga bwati bwafaanana amasimu ge gaago kwegali ekitegeeza ye talina musango gwonna mu nsonga ya motoka kuba ye yagigula n'agitunda kati bw'agitunda n'ebiwandiiko bye bamuwa bibaweerako abiwa baayaddako kati ebiwandiiko bye bw'agitunda n'agiguza gwe bayita Kaamu uno enamba ze zino Kaamu kati bw'agiguza Kaamu bino byali mu banka ng'olwo yabisinga muki Ndaye yali yabisinga mu banka kati oli gwagiguza ye n'agenda n'asasula emmotoka ne mu banka n'agenda bino n'abisasula n'abijjayo banka n'ebimu nga Ndaye akimanyiiko bakikanyako nkuguza naye munaye ebintu bino empapula ziri mu banka nazewolerako oba nabiki so ko Kaamu n'agamba tewali mutawaana kankuwe ssente then ne banka nga negikiriyalinga byekubanja empapula zange kituufu so kwe kuba ndi zino empapula ziva mu mikono gya Ndaye nezidda mu gya Kaamu kati bya Kaamu biriwa Kaamu ebirala biri ku poliisi Wakiso ebirala biri wa Dani wakati ye Kaamu akwata emmotoka eno yagireeta wa Dani ono wa bondi n'agimuwa ne bakola bata n'amwongera ne $2,300,000 ono Kaamu yayongera owa bondi $2,300,000 n'emmotoka ye wa bondi n'amwamu emmotoka endala era ipisaamu UAU kati yebayo wokubiri yegenze kubayo wokusatu ye wabonde ye Dani Bukenya bonna namba zaabwe weziri eza Kaamu zizino n'eza Dani zizino kati nze mwezi gw'omwenda ngende wa Dani nenjigula Dani n'aginguza mwezi gw'omwenda mu mwaka 2015 nga yakatambula kumpi omwaka gwali gumuguka kubona 2014 n'agivugako kyagivugako n'agiwa Kaamu n'agivugako kyagivugako n'agitwala ewa Dani otyo kati gwogenda mwezi gwakomeka nze ngende mu mwezi gw'omwenda nga lumu agikuguza aginguza ogigula sente mmeka olwo nagigula $8.5 omalayo cash oba mabanja nasooka nensasulako $5,000,000 oluvannyuma nentwala balance kati mu kugendayo buloka yantwalayo baali bamuyita Haji Kakomo nengenda n'omusajja gwe bayita Joseph Musoke nga ngambye nti emmotoka ajja gikozesa space agenda gimpangisaako agivuge ng'avugwa alina omuzungu agenda okuvuga okuva Entebbe ng'amuleeta ku Jinja Road buli lunaku nga buli lwiki ampa $43,000 okkiriza nogaa tugende gulye nenzikiriza ne tugenda era naye twagenda naye twagenda basatu bulooka naki ne tusasula emmotoka n'ogijjayo emmotoka ne tugijjayo ng'eri mu kkala ya bbulu era nga ya hairuufu ng'erimu n'ekikuubo wansi ekya kyalinga oba kya gold oba tukiyite silver atulaba emmotoka mugiraba ku bifaananyi eyo bwetyo bwefaanana oba bwe yali efaanana ati emmotoka ku lunaku lwennyini lwenjigula omusajja gwe twagenda naye lwenjimuwa tugenda otandika okukola ki bayitaani olwo Musoke Joseph afuuse omukozi wo agenda ogiyiribanga agipangisiza olwo apangisiza mpangisi yakuwanga wiiki twala 43 ne tukola n'endagaano awo
nga tumaze ogikola era ngiina motoka nenjimutera nakola ki n'agenda naye oluvannyuma lw'emyezi ndowooza nga 2-3 sadda mukulaba ki motoka emmotoka teyabulira mu mikono gyo yabulira mu muntu guwawa yagipangisa mukulu Musoke Joseph yapangisa emmotoka wakati awo nga agivuga sente yali akuwa yampayo ndowooza za wiiki za wiiki ng'emu oba wiikisi ndowooza nga 3 tezaawera ndowooza ne wiikisi 3 tezaawera ziyampayo awo saddamu awo mulabako olwo ebula yakagivugisa bbanga ki ebula myezi gyalinga 4 wakati w'ena n'omukaaga olwo nenziruka nenzirayo mu bondi bakyakubanja $3,000,000 baali tebamanja anti ogambye zaali zisasuddwa wali ozisasulwa amaana n'ozisasula emmotoka egenda okubula nga zonna biwadde era ono yennyini Musoke Joseph gwe nawa ssente eza balansi kuba nali safaari nannyini mmotoka nankuyanaga nti balansi wange bw'otamuleeta emmotoka ngenda gikola ki kunzaawo omusajja namuwadda ssente tannazireeta ne mugamba ndi matugga nali matugga ku mirimu gyange ne mugamba nti omusajja taleetanga ssente nanga atazireeta ne mukubira nangamba mbadde sinazitwala kange nenkole ki kati naazitwalayo bw'azitwala ono ddaani wa bondi nankubira nangamba nti omusajja ssente azireese kati nkole ntya lisiiti ngimuwe olwo kaadi eno essaawa zino eriwo oyo wa bondi era yagisigaza kuba twali tetunnamalayo ki ssente ne bwe twazimalayo era teyagituwa yagisigaza kuba nze namugamba nti kaadi gikole ki kubanga gwe nannyini sigwa sinze nali nte ssente ng'oli azituteyo ku lwange wamwesiga kaadi ye agisigaze namwesiga ne risiiti zonna disiiti emu ya $5,000,000 yali agimpereddewo disiiti eno endala ya $3,000,000 zo 3 baziwayo lumu 3 kitundu zagendayo lumu so namukola lisineti yagimuwa era ne mugamba nti kaadi sigaze ne risiiti bikole ki bisigaze tobimuwa ne risiiti nziina weebiri n'endagaano byonna weebiri atulaba tuli ku nsonga za mmotoka eyabbibwa ati eno yendagaano yakolebwa eno erisiiti eyasooka Mr. Setimba George Masajja ndi ku Tamadda Zone Kibuye Toyota Ipsamu so eno yendagaano ewa bondi nga oguze emmotoka yendagaano eyasooka ya $5,000,000 banagigula $8,000,000 kati eno yasooka neba $5,000,000 zinaziraga nti first payment $5,000,000 millions era ne bateekawo balance $3,500,000 kati endaga risiiti eyokubiri yino risiiti eyokubiri naye yino eraga $3,500,000 balance nero on behalf of Setimba yaziweereza baiteeka amanya ge ku lulwo naye ne bazisigaza paka lw'omala okujja ndowooza bannaye muziraba risiiti zizino zonna eziraga emmotoka nga agimazeeyo wano agisasuddeko ogusooka wano risiiti eraga nti asasuddeko $5,000,000 then addayo asasula $3,500,000 kyakutwala bbanga kikino okutwala balansi wano mwenda ogwa12 walinga lumu ndowooza gye emyezi 2 wano lumu ogw'omwenda emyezi ng'ebiri ati bano era ono kako ali kakomo n'ennamba ze kweziri ne Musoke Joseph yagivuga nga yagenda ogivuga otyo era ku olwo wetumala ne tukola endagaano yiino ate yeriwa eno endagaano empangisa emmotoka endagaano y'okupangisa emmotoka Ipsum UAS 32R bulu in kala nze Musoke Joseph wa Tommy kiri mu mbogo tutegereganye ne mwami Setimba George owe Masajja ndi ku Tamadda Zone Makindi Saabagabo wakiso okumpangisa mmotoka Ipsum UAS 32R okuva katingi nakusomezi lumu ogw'omwenda 2015 buli wiiki okuva Mande okukoma ku Lwomukaaga nga muwe $43,000 olwa Sande nannyini mmotoka yajjanga okubeera nayo nga yeetegereza embeera gy'erimu bw'emba
bweba efudde ekintu ekitonotono mu nnaku omwami Musoke Joseph wabeerera nayo yagikanika okujjako olw'Essande. Gipangisiza okumala emyezi 3 era nga buli luvannyuma lwa myezi 3 bwe naabanga nkyajagala nga tuddamu tukola endagaano endala. Endagaano tujjanga kugiddangamu nga teri bbanja lyonna libanjibwa oba ensasula embi oba envuga embi oba ogisanga mu mikono emirala. Okuvugisa ekimama n'okuvugisa ekimama sikirizibwa kugitunda nga nannyiniyo simutegeezeza kubanga ne kaadi yayo sigirina, ne bwe mba nsaze magezi agagifuna omwami Ssettimba George amala kusooka kussaako mukono. Bwe nvugisa ekimama oba okugikuba ekigo oba nze nga oba omulala yenna bwe mbanjiwadde mudizaamu mpya oba ekirala kyonna ekijja mu motoka. Eno y'endagaano gye wakola ne mwami Musoke. Ye yagyekolera era wano wansi abaaliwo nannyini emotoka ye Ssettimba George, apangisiza ye Musoke Joseph, abaddewo kwaliwo LC1 Madixon n'abooluganda bwe bayise ba relatives. So endagaano eno ofunako kopi naye afunako kopi. Akati bwe mmala okulaba nga endagaano yagimenyera myezi 3 kyekiri kyenange nti oluvannyuma lw'emyezi 3 tujja kuddamu tuniwe ng'endagaano bw'onooba okola bulungi nga tuddamu nga tukola endala. Kati myezi 3 yali amaze gikola ki? Ogimenya ng'emmotoka sikyagiraba, era mu mwezi gw'okuna ng'ennaku z'omwezi 2016 ne munoonya n'abula ne ngenda ku poliisi ne mpaaba. Wali omanyi wabeera mu kusooka mwali enkolagana y'omusajja oyo? Nali maze n'okulaba amaka ge. Naye nga kugamba omumanyira mu by'emmotoka ebyo tewalina amanyi nti bamukwano. Mu kusooka nali nsuubula miti gino egya Kalitunsi. Kati ne ngenda e Buloba eyo nga nina essomero lya Hayi, waliwo omu ku badirekita b'essomero lya Hayi balina ekibira kya Kalitunsi. Gye nsanga omusajja oyo ng'alinga maneja waabwe. Kati era bwe natemanga emiti okugibala nga gwe basindika yagikola ki? Yagibala we namumanyira n'amaka ge. Mu biseera bye yali talina n'amaka ge era asula mu mayumba g'abakulu abo. Kati mba nziramu ntambula nti ku luguudo olwo olw'e Buloba nali ku pikipiki nankubira eŋŋombe nga yandabye ng'ali mu mmotoka eyalawumu nannyimiriza nemugaya eri wanda eri navaayo dda. Kati nadda mu kusuubula mataka ndirenga ne mumamotoka nti netukola ki netukomaawo. Kati mba ndi awo naddamu nankubira essimu nanga nti owaayi olinayo emmotoka nti kubanga nze emmotoka eyange nga naye yalina emmotoka ya Primo nanze emmotoka yalina alawumu namulaba avuga kalawumu. Kati bwamala okukavuga ate olula nemusanga mu Primo. Oba zaali z'abantu era zaali z'abantu oluvannyuma lwe nakitegeera kubanga nazo yazibba omu kubona amusiba n'eruzira n'akabimanya ng'ate tutandise omunoonya. Akati nanga nti tunira emmotoka kubanga ate neyange baagala emmotoka 2 neyange ekola ki eri bize nnyo njagala emmotoka ki endala. Kati nemugaye nti kati nalina ipusaamu awaka endala nakati gyeri nenjagala omuwe eyawaka. Naye bwe nalaba nga ate abawaka tebalina kye bajja kukozesa nemugaa tugende mu bondi tugule ki tugule emmotoka. Awo kwe kugenda ffenna muki. So tuli wali endagaano agimenye mu myezi 3 emmotoka tokyagiraba ate wano mwakkanya ne bwe mukubira amasimu simufuna simulaba ejja kubeeranga wuwo neza wiikendi tokyagirabako. Teyagireetako wadde n'olumu. Endagaano yagimenyerawo ne ku wiikendi teyaleeta ku mmotoka. So otandika kunoonya mmotoka kunoonya ye? Natandika kunoonya mmotoka era nengenda nempaaba nti emmotoka yange kuba nali mukubira amasimu sikyamufuna sikyamulaba nengenda ku poliisi. Wagenda ku poliisi awa? Y'e Buloba era ne reference yino nengenda ku poliisi y'e Buloba nempaaba nti emmotoka yakoze eki yabuze
Poliisi ne bambuuza eno eraga nti ennaku z'omwezi 4 ogwokuna 2016 Buloba Police Station, reference number n'ensonga theft of a motor vehicle. Theft of a motor vehicle, obubbi bw'emmotoka Ssetimba George. So oginoonyanga ebiddwa. Wera yali ebiddwa nga sikyayikola ki nga naye sikyamulaba mu kusooka alinga ogiraba ku kkubo kyazinga agivuga era olwo oluguudo kati ye mukunimba yannima nti muzungu naye oluvannyuma naye ndaba nga ate siraba muzungu wakola ki watomulaba nkona muzungu olulala ne ngisangamu abantu bwe bali bava okutikkira diguli bwe namukubira nannimba nti emmotoka eri mu garaji nfu ne mugawo kakasa nali nga eno si emmotoka nali ne muto wange ne tuyimirira ebulenga ng'eri ku mafuta ne mugawo bakugamba nti emmotoka egundi kati abantu abali mukamba kule kikamba ajjemu kati muto wange nampoya nanga nti bano muto bavunaanyizibwa ate baleka tebategedde olindo zagikoze eki agibapangisiza baleke babatwale ebyo munakola ki ntujja kwesootinga nenkikola ki nenkiraga naye abula 2016 siddamu mukola ki siddamu kumulaba kati bwe ntuuka ku poliisi nempaaba nanga nti musooke nyiti ne banga nti oyo mubbi nnyo bennyini apoliisi bakola ki nangamba oyo tava wano mu makomera buli kaseera tusiiba tukola ki tumusiba okuva olwo ntunoonya emmotoka emmotoka neekola ki neebula n'obivaako nembivaako nensirika poliisi nemmotoka naddangayooko wabwawako ne ku poliisi endala oba wakoma ku Yebuloba yokka kati olumu mba ndi saidi y'emityana ezigoti nenjiraba nga erina ekikubo kyokuti nagezaako gigoba nembulako nenkubira poliisi eno gye nawaaba ne banga nti bw'oba emmotoka banga bagibba togendanga wekka bayinza okukutta nti omalanga kulaba poliisi n'okola ki okuvula emmotoka neekola ki neebula nengivaako nensirika naye nga simulaba tankubira simukubira olwo mu maka ge ge wali wategeerako togendayo maka ge nagendangayo naye nga simulabayo olumu nengenda mu maka ge nensanga mukyala we nanga nti owaayi nange omukulu oyo simutega nanga nti ekikulu mwami wange si wa mazima omukyala yaŋŋamba nanga nti mwami wange si mulambulukufu mu bintu byakola ki nti si mulambulukufu mu bintu byakola ki byakola era wano tuli kumbiranye bwe mugambako nange ayinza okukola ki okunkuba naye nga mbiraba byakola ki naga naye ebyammwe sibimanyi nenkola ki nentambula neŋŋenda kati netunoonya emmotoka banga ddene neebula ndowooza nga bagikweka nga ye simulaba nemmotoka sikola ki kati nga 23 ogw'omwenda omwaka guno mba ntambula nva eno keviina ngisangako nga ku player palace ogw'omwenda mba nva ku player palace eno Kibuye ngisanga ku player palace eparkings kukyaki wenyini kumabbali zeziparkinga wano ng'olaga mu makoonakona ago ng'alagawa waliwo bondi ne bamakanika awo nkisanga eyimiridde awo nyimirira emmotoka namba plate nagirabirawo nenyimirira nga yeyo yenyini US 322 kati nenkubira mukwano gwange ne mukwano gwange nanyamba yakubira poliisi nejja kuba ate mwali ku poliisi wenyini era ne bwe nali njigula nagigulerawo ku player palace bondi eno yali awo yali emabega wa player palace kati yeyadde eri waggulu bondi eyo yali awo era we nagigula emmotoka kumpi ate nenkomawo era wenakola we nagigulera we yali eyimiridde poliisi nejja agivuga yasangibwawo teyasangibwamu nemumulimisa yali afulumyemu poliisi neyimirira wabbali nemulinda bwe yadda n'agigula yali ayingiramu ne bamukwata amugjako ebisumuluzo ne bagivuga ne bagitwala ekatwe ku poliisi ffenna nga nze siina katwe wano anti bagiyita ye katwe yo poliisi bayitawo katwe akati bwe bagitwala awo ekyanyamba netuukira mu ofiisi ya crime intelligence nebamita afande Sennono n'atwanda olinga bulungi kati nga nze siina biwandiiko wabula nkira emmotoka eno yange naye nawoli agibaddemu naye talina biwandiiko ye agibaddemu gwe bakwata yagamba agijjeebwa ye yagamba emmotoka yagigula
yagamba yiye iye nakati era akyakereminga nti ye nakati akyagiremeddeko yaleese ku biwandiiko ebiraga nti ayina ne zirogobook ayina zirogobook za mirundi ebiri emmotoka yiye kakati nze saayina kati omukulu naye mu kaseera oko teyayina kakati omukulu yali atwandolinga bamusiba nasulayo tebamusiba basuzawo motoka emmotoka yo yasigalawo kati omukulu n'atuga nti kati mwenna buli omu agenda aleete ki ebiwandiiko nze zagenda okubeera ssaawa 3 nga nze ntuuseewo bo tebaalabikako abagamba bannanyini motoka bo tebajja era omukulu nagamba nti kati bano balabika bapanga bupanzi kubanga abagambye nti bo balina negundi ate nga bo tebatuuka ate gwe watuuse dda era omukulu olwalaba lifarensi eya poliisi n'agamba oli mutuufu nemmotoka wagikola ki namugamba nti kati ate logobook eruwa nemugamba logobook gye nagula emmotoka bwe bagibba naddayo oli ne munyonyo emmotoka bagibbye ne logobook nenjikola ki nenjirekayo saagijjaayo nangamba kati genda gye wagula emmotoka mu bondi bakwe logobook era nengenda mu bondi ewa mwami Ddaani era bwe naddayo wa mwami Ddaani n'asooka ngamba logobook saagiwako nze tewampa logobook n'aginoonya mu fayiro ze n'agiraba era yalina mu bbaasi eno era nga mpandikako bweti era olwalaba bwati naga yiino n'agikola ki n'agimpa n'akubira na bano bennyini neeyondagamu n'abakubira bwe yagijjako n'agenda ne mu lisiiti ze alabe yagifuna atya n'alaba nti emmotoka eno nagifuna mu bata ne mu lisiiti era nakati ebitabo ebiri mu bitabo bye era bwe nakomawo ekatwe omusajja nanga nti emmotoka yo bagenda gikuwa kubanga logobook yo ogikoze eki bali bye balina babijjawa balina ab'oluvannyuma bamala ne bayita logobook omusajja yamala n'aleeta logobook baamala tebazireeta ye yaleeta kyate kati babuzabuzanga awo tebajja nga babuzaabuza tebajja akati olw'okuba omusango nali naguwaaba wakiso kati ono afande yali akutoona emmotoka naga nti akati wano ffe emmotoka tukuumankuma omusango sigwa wano gende wakiso mulipootinge nti emmotoka yakoze ekyeri wano katwe bajje bakime emmotoka mugendemu ensonga zammwe muzimalirewa ne tugenda ebuloba gye nateeka omusango bwe natuukayo ne banga nti omusango engeri gye gwawaabwe ebbanga eddene kati nti ebuloba wafunda bwe wajjula emisango gye bagisindika wakiso ku poliisi eri ennene endooza edivisioni nanga kati fayiro ziriwa ne tugenda wakiso ne banoonya ebintu naga bbanga ddene ne batandika ne tuddamu buto ne tukola zi statement buto ne banoonyereza era ne waddaani ne batuuka mu bondi yonna abasirikale batuuka ne bakozesa ddaani statement bulooka eyantwala ne bamukozesa statement nze nenkola ne muganda wange yaliko ng'omujuzi naye n'akola byonna ne biteekebwayo nakakomo naye n'akola bonna ne bamanya era abasirikale ne babuuza oli Ddaani nti n'abaga nti omusajja ono nze namuguza emmotoka era yeeyo era n'agamba ne gundi yiyo nagimuwa logobook ye ne bakubira bali abeeyiganga abagireeta naga nti emmotoka yaffe bano abagigula bannambe betulaba mu biwandiiko era bwobakubira n'okwogera boogera gye bali balamu nabo endaye ne kaamu nabaga nti ye endaye agamba emmotoka nagiguza kaamu ye n'agiguza ye logobook origino yeno era ndaye wuno yasayininga nowa revenu n'akola ki n'asayininga kati ye ndaye ngaaga nti nze emmotoka era Ddaani yamukubiraga nti emmotoka gye wanguza nanga nti ye naaga nti nze saaguza gwe nze naguza omusajja weeyiganga kati ono weeyiganga omulala yakola ki nga nazo essimu ze kweziri zizino naye nga bamukubira naga nti nze naguza nti nze naguza emmotoka era ne logobook nembikuwa nendaga muntu byonna gobiina nti kati nange Ddaani ng'abinguza nga n'ebyo abimpa kati oluvannyuma ennyo emmotoka nga bano abasirikale bano ekatwe baga nti egende eri wakiso kati bali bwe bajja okugikima olwasooka
bano nga bajja nga bateekawo embeera egiremesa. Abaani ate abalemesa? Abasirikale? Bano be twakwatyamu oluyegasegase bangi baleetaleetamu n'abasirikale sirikale esimeba amajembo babayambe ate afande emmotoka bagikutte biki naye bonna awo ekatwe ne balimwa tebaakola ki tebagijja waga nti ono omusajja akereimenga emmotoka naye mutuufu emmotoka yiye. So mu kugenda Wakiso ani yali ali mu mitambo gyo gitwale Wakiso? Poliisi y'Wakiso yagikima oba poliisi eno ekola fayiro zone byetaago? Nze gwe basindike Wakiso ntwale kati natwalayo reference ebuloba kati bwe natuuka ebuloba ne bansindika Wakiso kubanga abaga fayiro kati ziriwa kati natwalayo reference ne babiraba ne bayingiza omusango nenkola ne statement nenkomawo nenkomayo katwe nenkomayo katwe bali tebalowooza nnyo gikima nenkomawo wano ne mbanyonnyola nti eri nagenze nti kakati niwanga kati kyolina okukola era bali abasirikale biri balina okuva eri bajje wano bagikole ki bagikime kuba ffe tukuuma nkuumi wano telinaawo musango kati bali abasirikale bwe bajja okugikima bano benagisangamu bentwala nga babbi ne bateekawo embeera egiremesa okukola ki olwo bakozewo fayiro endala bagikoledde wano ekatwe nga bagikola mu ofiisi ya poliisi nani waliwo awo eno muli bano abakola ku misango basiyo babayita baani abo wasooka walaba crime intelligence afande Sennono yakuuma emmotoka eyo okumala weeks 2 ng'okyagoba ku bintu bino nga weeri awo era nga tewali aso agijjawo yagikuuma bulungi era yakola bulungi omulimu gwe nga ye gwe yali ate okukola ki nga naisuubiza kina tewali gwakola ki nga batyayo n'okgendayo kati ne bayitira eri mu balala ne bakola fayiro poliisi emu atuwuliriza tulansa obufere bw'oku poliisi y'ekibuye oba ey'ekatwe ndowooza owulira akati bwe bakola fayiro endala poliisi y'Ewakiso ebezza ogikima kati newabawo omusirikale oba okiri ali okiri oberera nawulira bano abakola ku zifayiro abalinga abanoonyereza abo abeerayo mu luumu zaabwe eri emabega olwo nga bali babaza ogitwala olwo yegasse n'abano betwagikwatiramu ababbi teva wano ate yina emisango wano bibiki netugamba ate kati kiki kino eno yawaabirwa dde eri kati fayiro nga gye bakoze ffe baali tebagitulaga nnyo kwekuddayo ewafande Sennono netumugamba era yali yavuddewo ng'agenze ne DPC nga bagenze nga bamanyi n'emmotoka tukoze eki tegitutte kuba abasirikale beeri we bajja afande Sennono yabagamba emmotoka eyo mugitwale tebababuzaabuza ku musango si gwa wano n'agamba bano era yeyayogera n'agamba n'aba wano kati bano olw'okuba basangibwamu n'emmotoka bali opposite awo bondi obuli abo bamakanika baawo kati naga bano bali poliisi baleka bakolagana ki tebababuzaabuza emmotoka mugikole ki kati ye DPC ne afande Sennono ne bavaawo ne bagenda kati bagenda okudda nga tukyaliwo nga ffe baatugobye naye nze nasigalawo ng'abasirikale bali bo bagenze ab'Ewakiso nze nasigalawo kati bwe nsigalawo ne nnyingirira mu ofiisi ya afande Sennono mwalimu n'abalala ab'intelligence ndowooza ne banga nti amulinda dde kati yakomawo nansawuna nga nti ate kiki nyamwana naye baataddewo embeera motoka ne bakola ki ne baginnemesa naga ate batya kati kakati nagamba kati omanyi ki yanankwata bulungi nantwala ewa DPC ndowooza DPC ndowooza bamuyita oba afande Kamugire nantwala ewa DPC n'abimuyitiramu afande ne DPC n'akiraba naga ddala kituufu ate bano biki bye bakola ne bayita oyo eyali akozewo kifayiro ne bamubuuza owaayi gwe ssebo ate fayiro ki gy'okola ku mmotoka eyo naga nti anti tukoze fayiro eya receiving money by false pretense nambuuza against who nti Eric nambwa Eric who is Eric naga nti Eric ate yaguza bana abaya emmotoka bana nagisangamu kanambuuza kati ate Eric akwataganya wane emmotoka eno emmotoka yawaabwa 215 kakati gwe okoze fayiro ya nnaku 2 esibe wane emmotoka mu kifo ky'okugenda eri gye yeetaagibwa nagamba ekyo tekisoboka kati namugamba nti kati abo kati ate odiringa ne bayita prime suspect nanga bandibadde mu kkomera boodiringa nabo ate okola fayiro nabo ate ababbi emmotoka bagiripoti nga yabbibwa kati kitegeeza nti abo bemwasangamu bandibadde bali munda kakati ate gwe okola fayiro odiringa nabo
namugamba bagwe oli naga fete tuwonoonye fayiro yo bagwe odiringa nayo kukwata oli eyajja kwabo sente mwe mukwata ye muvunaanibya sente naye ne motoka evuwa negende era bwali buzibye naga njagala n'ekiro kino teriko mataala teyaga nti bali abasirikale bajje bagikimewo kati abe wakiso ne bagamba bakubire kati wembakubira bali baali banyize endowooza engeri gye bawagoba ne baddayo kati nabali ne bagaa nti twazzaawo emmotoka nemukola ki kakati awo osiside nanzijako simu nagaleeta njogera naga nti awaiti tubadde tugambe emmotoka eno ne bagaa nti ate tujja kusobola kati tujja kugikima enkya wabawayo kasente transport n'amafuta temwali byonna ne transport nabawa akati olw'okuba baali balabye embeera eyasooka baali bazze nga tebalina mundu abaali bazze ogikima bwe baalaba embeera bano gye baali bataddewo enkeera bajja okuva eri bajja n'ab'emmundu abalala okuva eri bajje bakima emmotoka eno kati batuuka awo ne bajja kati nga nze ono afaanise nanga nti gwe ne buutabaawo bali basenga bajja kujja emmotoka bagikoleki kati bali bajja kati bali bajja nga bajja n'ebiwandiiko nga bayita mu mitendera nga bwe gibeera mu rekodisi nga babikoonamu akati mbandi eri nga banga nti ate era bali bazzemu ne bateekawo embeera eremesa ki ne bagikiika ne patro ereme kuvaawo ku poliisi katwe kakati bakiika basirikale bannaabwe bali baleme kukola ki ati olwokuba nti abasirikale bali abeeri baali bamaze okulaba afaanise nno nti ali era bamutuukirira najja n'agamba mmwe basibu ti emmotoka eno tugibanja ffe twagireeta ano biki biki n'abagamba oba emmotoka mugibanja oba temugibanja kasita ndowooza oba okugikwata ndowooza nga kibe naye nga ate abagikwata wali si baali beebo bo baali tebayinza giremerako nalinze n'ebyo byonna nali maze obisasulira akati ng'abagamba bakulu oba emmotoka mugibanja oba kasita ebanga emaze okukiryaringibwa abakulu nga bakonyeemu sitampu nti eve bana akonyeemu ne oside bonna bakonyeemu kati ate mwe abagikika patro mutegeeza ati mujje opatroza mu mmotoka ekoleki ng'efuluma ng'egenda ewakiso naye emmotoka eyo emaze omwezi kati gumu n'ekitundu ewakiso bano abaali bagikireyime nga betwasaamu nga tebalinnyeeyo nze kanze mbadde ngenda buli lunaku ngo n'omwe ba tebampise ngenda andi kati wakiso nga nabadde babikola kunoonyereza bazze eno gye nagigula buli kimu kyonna ebiwandiiko byonna bo tebasooka abeeri badde si bwe bakola baayagala basooke banoonyereza okumalayo obujulizi bonna balaba abo nga balina nabano balaba oba banajja okukereyiminga emmotoka bakoma giteeka wano tebalondoola eri tebalinnyayo era ebbanga lyonna badde tebakola ki nga bwembuuza ali ku fayiro kuba yasooka okuba ku fayiro wakiso yali agikolako obulungi ndoza agikolako ennaku nga bbiri ne bamukyusa ne bamutwala enapaaka nekubeera ne bagikwasa omulala abadde abakulira ne bamukyusa ne bamuteeka ekibuli akati nekubaako omulala abadde agiriko naye abadde agifoloyinze bulungi ng'era anoonyereza buliki nga buli kyaŋŋamba sente ez'ebifaananyi ogikuba ebifaananyi tubiteeka ku fayiro sente ez'okugenda mu revenue transport ne mumuwa era nasembayo nga mubuuza mu revenue wavuddeyo nti mu revenue walabye ekintu nalabye mannya ga original logo bokundaye nga yekola ki nga biri ebyabali tebiriyo nti tebiriyo akati n'agamba kati fayiro ewedde tugenda gisitwala ewa state attorney atu advising ekyokukola ki ekyokukola n'asooka nnimbamu n'okunnimba awo nagitutera ewa state attorney twagitute ate ngenda okulwa nenkubira omusirikale omulala ate alinga nanga nti wa tannagitwalayo naye ate alinaakyakola ebyo nanga nti abo kyannema kutegeera ate bano bewagira bandibanga ate embeera kati bagiza ku poliisi y'ewakiso era kati mu nnaku bbiri ku lwokuna ne ku lwokutaano baakikola ku lwokuna ne ku lwokutaano kati mba ndi eno kati alikuba mita tono ogwanga kati si abadde ate kuliko omulala yagikutema mita ddaani naye sima erinnya ddala ate bamuleese buleesi ekifo kye bajjeemu ono mwanga abadde akulya abo abazi fayiro ne bamuleeta ekifo kati bataddemu oyo ddaani ate yaleese embeera eyo kati ngenda okugendayo mba ndi ku lwokuna